ajja kubeera wamu naffe. Abantu okuva mu biti ebyenjawulo bakuŋŋaanidde Buluba ku kyalo Kasero okukungu bagira muzeeyi Isaac Tamale taata wa mukyala w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Okungubaga kuno okwetabiddwamu ebikongo okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka nga bikulembeddwamu omumyuka Soko wa Katikkiro owekitiibwa Hajji Profesa Twakawasi Kigongo, Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko, Minisita w'ensonga ez'enkizo owekitiibwa Daudi Mpanga, Minisita ombeezi w'ebyobulimi owekitiibwa Ajamis Kakomo, Ssentebe wa Buganda Land Board owekitiibwa Martin Seremba Kasekende, Sipiika w'olukiiko lwa Buganda owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, omumyuka wa Sipiika owekitiibwa Hajji Ahmed Rasa, omukungu John Fred Kimba Freeman, Ssebwana Charles Berukisiriiza, owekitiibwa Apollo Nelson Makubuya n'abalala bangi. Mu bubaka bw'okusaasira okuva mu Bwakabaka bwa Buganda obwetikiddwa omumyuka Soko wa Katikkiro owekitiibwa Hajji Profesa Twakawasi Kigongo, Obwakabaka busaasidde nnyo ab'enju y'omugenzi Isaac Tamale ne bumwebaza okuteekateeka abaana be Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'okubalengera. Naye abaana b'omugenzi tubamanyi. Omu ku bo Margaret Nantongo Mugumbule nga ye mukyala w'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Ate omulala Owekitiibwa Jimmy Douglas Mugerwa ono nga aweereza mu bitongole by'Obwakabaka n'okwagala ate n'obumalirivu. Ate n'abaana abalala ab'enju eno balina emirimu mingi gye bakoze egy'omugaso. Bwe tutyo twebaza taata olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ekireetedde Buganda ne Uganda okuganyulwa. Sipiika w'olukiiko lwa Buganda owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga muko mu nju eno yebaza kitaawe Isaac Tamale okukkiriza n'amusemeza mu maka ge. Era ne mama tukwebaza nnyo, tukwebaliza ddala okulabirira taata waffe obulungi bw'otyo. Okungubaga kuno okutanise na kusaba okulembeddwa omusabaalizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu era bw'abadde ayogerako era bakkiriza abasabye bulijjo okukozesa obulungi obulamu bwabwe mu ngeri eyamba eggwanga lyabwe. Eggulo tobadde mu kuziika empewo n'ejja ey'amaanyi ate nga ffenna twabadde twogera ku bya ggulu, abantu okwebenya okugenda mu ggulu bwena kitegeredde wadde twogera ku ggulu naye abantu baagala kuligenda mu mangu. Nalabirawo obinyolagano ab'emmundu zonna bazijjukira oluvannyuma bebabadde bakuuma babeerabidde ne badduka kale nno Mukama yakuuma, Mukama watakuuma abakuuma bakuumira bwereere. Tweyaliikirira obutwa bwavaawo bwayingira mu Uganda ne bujja bakati abantu tuyinza okulaba bamuwadde obutwa bamuwadde obutwa mbadde ntunula ne ngamba ebigambo bino ate omukulu wa poliisi n'agamba nti anaabyogerako nti bamuwadde omutwa tunamukwata. Margaret Tamale namwandu w'omugenzi Isaac Tamale yeebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde bba n'amusobozesa okulabirira abaana bo bulungi era n'asaba abasajja bulijjo okutwalanga obuvunaanyizibwa okulabirira abaana baabwe mu kiseera nga bakyali balamu. Okuweerera abaana mufube abavubuka bangi nnyo abali wano muweerera abaana muleme kubalekera bakyala. Bino byonna nga tebinnabaawo Katikkiro wa Buganda Charles Mayiga nga aliwo ne mukyala we Margaret Mayiga nabo bawobyeko olw'ekigero mu maka g'omugenzi Isaac Tamale okukubagiza ab'enju ye. Katikkiro abuuza era asaasira maama. Katikkiro Mayiga mu kwogerako era abakungubazi yeebazizza omugenzi Isaac Tamale olw'okuteekateeka abaana be n'akubiriza abazadde bulijjo obutasuulira nsonga eyo. Kubanga okuzza Buganda ku ntikko kyesigamye ku ngeri gye tugunjula abaana n'okubasigamu empisa ennungi ez'obuntu bulamu. Kamala byonna mu ngeri y'emu asaba abazadde okusanyukiranga mu ntuuyo zaabwe nga bakyali balamu. Togaananga kulya kanyama nti kubanga abaana munaddala ng'omaze okubasomesa omaze okubagunjula obakwasizza empisa zaffe ez'ensi. Posiano Mukibi, BBS Telefina, agesigika.